The newsroom, where untold story is revealed. The mission is on. Oba watwala sente z'eggwanika ly'eggwanga mu bukyamu zizeeyo. Nsiza ku kooti. Naki sikugambye za kooti. Temutwalanga ku sente za kooti. Nsalawo. Ye mugezi wa commission ya parliament. Money, any taxpayers' money is supposed to be explained. Salary. Obate wali mu parliament. Akasimo bakafuna di namba mwe bakwano bafa mateka. Obate masayansi. Ogeza. Masayansi. Ogeza. Unonya sula supermarket zozo nazigwe na amasomero kanasale obenga capital go watwala kusente zo mu musolo oluwombo lw'omunansi watwala lwabwerere ebitolina gwenza tisa. Why you move? Why you spend money on accommodation? Why you spend money on ABCD? Why you give members allowance extra money to move to Gulu? Mileage. Omulungi agira mansi n'okubeera ng'otugoberera ku mukutu guno. Ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba kwoteekana ba commissioner banne zigenze mu maaso n'okubeera nga ziranda era nga zeeyongera okubeera nga zikwata wansi ne waggulu. Olunaku olwaleero Madam Teacher amanyikiddwa nga Betty Namboze Bakireke poteeko omubaka Lutamaguzi Semakula Theodore Sekikubo n'ababaka abalala nga ne musajja mukulu Waiswa Mufumbiro talutumidde mwana bagenza maaso n'okubeera nga baanukula Mathias Mpuuga Nsamba n'okubeera nga bamwambalira ku nsalawo ya kooti era nga bagamba nti neeyawaaba omusango na byonna bye bakola tebayita mu mateeka matuufu galina kubeera nga gayitibwamu. Mpuuga eggaali gye bamuyisizaamu si lwakuno lengera Mpuuga ebigambo byazzeemu era na butya bwagenze maaso n'okubeera nga abaanukula. BTN Media nzideni agenda maaso n'okubeera nga nkuweereza ate buli nsonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno soko gimpereka like etambulire eddala etuuke ne ku oyo eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agiraba ate oba oliawo okugiwuliriza mu ngeri y'emu. Nkusaba osubscribinge ate gwe eyasubscribinga edda nkwebaza bwebaza kona mu kadaako osobola okubeera nga ofuna notification zonna ku buli video gye tugenda maaso n'okubeera nga tukuteerayo ku mukutu guno n'ogenda mu maaso n'okubeera nga oziraba. Wabula nga tetunnatandika njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga nkungubagira wamu ne famire ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa First Lady Babi Kyagulanyi Itungo okuviibwako jjajja amanyikiddwa nga Ernest Invuganyi yagenze mu maaso n'okubeera nga tuva ku maaso oba oliawo olunaku lw'eggulo. Ono nno abadde awangalira ku kyalo Lukunda ekisangibwa eri mu Lwentoba mu Ntungamo district. Kitalo nnyo nnyini ddala. Nga tutandikidde wano wennyini ku nsonga ya Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka Lutamaguzi Semakula agenze mu maaso n'okubeera nga avaayo n'ategeeza nti olunaku lumu bwe lunaaba nga lukedde Mathias Mpuuga ogenda maaso n'okubeera nga weetondera ensi eno nno. Amutegeezezza nti komyawo sente z'abannansi, sente tebuzi watwala tezaali za kooti, zaali z'Abannayuganda. Guno omuliro ogwase nzikiriza ate nabyo imbekuwe. Weetondere Honorable Mathias Mpuuga olw'okumwogerako ebijweteke ne bakomishona bali abasatu nti sente zino bazifuna mu bukyamu. Mpula mweno kamera tuwumulemu. Kakati munetegereze basajja mmwe bakazi mmwe, this is the Republic of Uganda. Today musobola okubaayo n'ababawaniridde. The mission is on. Oba watwala sente z'eggwanika ly'eggwanga mu bukyamu zizeeyo. Nsiza ku kooti. Sikugambye za kooti. Temutwalanga ku sente za kooti. Nsalawo kunjagala osinzire ya kooti. No, omuvubuka wammwe gwe mwasiponsalinga agenda abawaabire. Sa? Abo abavubuka abo abateekayo musango nakubuuze baabali.
gwe nkugamba gwe va mutulo naawe Museveni yemwe bayogerako yogera ku njagala osinze ku nsalawo ya kooti wetondere honorable Mpuuga sobola kubetondera Lutamaguzi agenzi maaso n'okubeera nga ayongera okubeera nga ategeeza nti Mathias Mpuuga Nsamba ojja kugenda mu maaso n'okubeera nga weetondera bannayuganda nga tutunudde mabega na maaso kubanga ekikolwa kye wakola buli emukima lwegenda mu maaso n'okubeera nga yeeyongera okwambuka omuti waggulu oba oli ogyekoma okwoleka obwerere bwayo. Kusinziira ku Lutamaguzi agamba tojja kubeera ng'otutiisatiisa gaana kwogera ku nsonga zino nga mwekweka mu kubeera nti mweyita ab'ebitiibwa. balina okwetondera parliament. One day you apologize to Ugandans. One day this is Museveni's government. One day maybe it may be too late. You'll apologize to Ugandans. One day musobola okwefula ba Mr. Superstar, simai Mr. Magneti, Mr. Chebyebyendaba ne mufuwete nyengereza mbu you think talking too much English means a lot of sense. One day omusajja atayogera na luzungu muri musanga kati kale oba mwe mubakubera zediranizi kuba namwe ndaba muri ne group zaabwe mugende mubagambe nti yes bana abasajja bakola obukyamu Balutamaguzi bwanga represent so many there mukirete ku floor ya parliament tukiteeseeko twawulo omulenzi n'omusajja kati no omubaka Theodore Sekikubo agambye Davido nategeeza nti Mathias Mpuuga Nsamba ng'oswaziza nnyo ate eggwanga lino okubeera nga yeggwe Yeropa ate nga yeggwe awangula omusango kakati nnono wasinziridde n'agamba nti yasaba speaker alage obutya bwayimiridde n'entengereze zonna kubanga walemererwa okusensalinga abantu bano kigenda kubeera nga kyoleka butereevu obutiitizibwe kwoteeka oba oliawo obutenkanya kyayita impunity mu lulimi olufuutifuuti. Mugezi wa commission ya parliament abadde ate musajja mukulu batia azinye n'ayawula akulye engoma azina ayawula ate n'afuuwa n'abalabi. Mpuuga oswaziza nnyo eggwanga werekeremu bagamba tewemalamu ng'ogw'empaawo tewemalamu ng'ogw'empaawo. N'olwekyo ffe sipiika bino byagamba nti tugende eggulu. Sipiika yegendereze kubanga ali mu kumenya mateeka. Sipiika yeffe tumulonda. Sipiika yeffe tumulonda mukyala Nitamu wali mubaka ng'abalala tetukulonda. Kyateeka tukuti. Namboze Bakireke ono naye agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti newankubadde ebyo byonna bigenda mu maaso Speaker Anita Nitamu kwoteeka omumyuka we Thomas Tayeb balina okubeera nga bayimirira ntengereze ne bagamba nti kino eno kirina kubeera bwe kiti bagamba nti ne yatwala omusango mu kkooti oba oliawo tegumalayo biki biri mu censure motion gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola okubeera nga bawa speaker wa parliament agireeta agiteeseeko. Olunambuuzi agamba bosi bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo batunuulira omubbi bakuŋŋunte n'akasimbi k'omuwi w'omusolo nga bamaze okukwata mu kyagi ky'eggwanga lyattu Uganda. Nambuuzi agamba kano ke kadde akazigizige era bwe katajirya speaker Anita Among ne munne Thomas Tayeb bwandikubibwa mu mbuga z'amateeka singa baba balemereddwa okubeera nga bakwasaganya ensonga zino. Nti awulire emirembe ekimufuula speaker ffe babaka be aba parliament buli parliament lwetuula amaanyi ge wegeeyongera era mu mateeka yeye yali badde asinga n'okuba ng'ayagala ffe tuleetenga ebiteeso bingi. Kakati ku kino saagala nakugenda mu nsalawo ye oba kituufu okugenda mu maaso n'okuteesa ku musango nga gwawuliddwako mu kooti oba nedda. Kyenjagala okugamba nti okusalawo kwe tekwalijjidde mu bbaluwa. Ensonga eno yali girese nejja mu parliament ng'amateeka gaffe we galagira. Ne wabaawo bammemba ne baleeta ensonga nti ye speaker ensonga eno gye tuteesa kubanga ye speaker kisuubirwa nti talina kyamanyi. Kati kyagamba kooti bwe yasaze omusango yamuwandiikidde nti twasaze eno omusango toguteesaako yakitegedde atya. Mu mateeka speaker aba talina kyamanyi okutuusa nga kimaze omubuulirwa. Kubanga nze
ne gye basalira omusango bamwe mwalabakaani yayimirira mu kaguli era wana ne bamuwozesa nze saaliwulira nawe na bino byempulira mpulira byambu so ebyo ebyembu sipiika yali tuyambye ensonga eno nejja mu palamenti kakati ne wabaawo ababaka ba palamenti ne baleeta ekiteeso nti ensonga eno tuleeta ekiteeso teteesebwako kubanga kooti yagimaliriza then nabali abagamba nedda eteesebweko nabo ne baleeta ensonga zaabwe kati awo sipiika n'atuula mu buyinza bwa ofiisi bw'entebe ye n'asalawo n'agamba nange nzikiriziganyiza n'abagamba tekola ki teteesebwako yawedde nekigenda nawali ku hansard awo we byaliwedde obulungi naye buli woogezaako okulemesa ekintu kino okujja mu ddiiro omuntu abuuza nti kyaki lwaki kubanga mbadde ngamba nabo bennyini bano kibagasa okujja bakikubewo mu ddiiro wali era banabo bakimalirize kigende ne ku hansard ekibakiwangula akati nno ababaka okuvaako wali eri ku lwi olw'omu mambuka bavuddeyo nno ne beekalakasa nga bagamba nti Speaker Anita Among n'ekiteeso ky'okubeera nga batambuza Parliament mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli mu mambuka Maserengeta kw'oteeka waneno mu Central ekyo kyakubeera nga kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo wabula nga kibagamba nti lwaki Parliament tesimba nnyo essira ku kukola ebyo ebigenda maaso n'okubeera nga benyigiriza bannansi okusinga ogenda maaso n'okubeera nga bayonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo nga bagiteeka mu bintu ebitagasa nga okutambuza Parliament mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekiruma bannayuganda nti si kubeera nga Parliament etuula mu kibuga Kampala oba mu Central Uganda wabula ekiruma bannayuganda kwebuweereza okubeera nga tebubatuukako eyo nno gye bagenda maaso n'okuwangaalira. Order paper of matters of what? Western Uganda, Marara. It is easy to give a day and deal with the matters of Mbale. I mean, Eastern in Mbale, instead of going to Mbale. Why you move? Why spend money on accommodation? Why spend money on ABCD? Why give members allowance, extra money to move to Gulu? For what? Ugandans, please, wake up. Don't allow those regional parliamentary sittings. Don't, Ugandans, don't. It's too much. It is too much. You cannot do that. We are standing for our motion. We need a debate. Why is the speaker not being neutral? Why is Anita Among not neutral? Why is she trying to take sides? If all fails, we shall take her to court. We shall take the speaker Anita Among to court. We shall take her to court. What's the space? We are not giving up. We shall fight for the rights of Ugandans until the end in this parliament. This 11th parliament. We are not giving up. We are not. Please. Waiswa Mufumbiro onono avuddeyo n'ayambalira Mathias Mpuuga Nsamba jjukira nti n'odde wakakundi akagenzi maaso n'okubeera nga keereka nga kaagala okutwala omusajja mukulu w'amakerwa nga Waiswa Mufumbiro mu mbuga z'amateeka agambye nti masayansi Mathias Mpuuga teweetantala kubanga ojja kgenda mu maaso n'okubeera nga okunama misana tuku. Nawulidde nti nono owataano eyakola secondary bowl nti masayansi ogeza masayansi ogeza onoonya sula supermarket zo zonna zigwe n'amasomero ga nasale obenga capital gwe watwala ku sente z'omuwi w'omusolo oluwombo lw'omunansi watwala lwa bwereere ebyo tolina gwenza tiisatiisa. Nawulidde bayogedde babaddeyo ku programu ezimu nawulidde ne Nsereko Muhammad naye ng'oyomuku mwegatte mulengo begatte mulengo nti bateekateeka genda mu kooti naye Waiswa mukumanyi abangamba bangaminonga nti balina bufayiro bwe baagala okutegeka ku Waiswa naye nze I am as formidable as you can hear me and see me. Lutamaguzi Semakula Honorable onono agenze maaso n'okubeera nga akomba kweyima n'agamba nti ye si wagenda maaso n'akubeera nga assa mukono okutuusa ng'ekyo ekiruma bannansi oba oliawo kigenze maaso n'okubeera nga kikolebwako.
money, any taxpayers money is supposed to be explained. Salary obate wali mu parliament akasimo bakafuna di namba mwe bakwano bafa mateka obate wali mu parliament kwolo kubanga katono nnyo gwe nawe okkiriza nti mwenga parliament mwe mwayisa sente zino parliament yes nanti uliriza okujongo kiwakanya nti simwe mwakiyisa tezaali mu kyenkunyonyodde yes okujongo gati simwe mwaziyisa budget kakati ekintu kyabo yes nga tezaali mu because yo kooti yakizudde nti gwe lutabaguzi ne babaka banno mwayisa sente zino kooti etuulamu baani balamuzi abalamuzi bamalayika muno omulamuzi naye mutunga gwe gwe tolowooza nti olw'okuba omusanga ataddeko kiwiigi kiri ekyeru n'atuulawo ne mutandika okumuka yowa hoona simanyi yowa ani ebirala bye mubawa ebyo nti olumu sibimanyi ngamba bugambo w'ekitiibwa ati nkugamba nti omulamuzi naye asala ebibye so tokkiriziganya na nsala eno kakati omulamuzi ebyo bye wasaze ffe si bye tutunuulira ffe tugamba bano beegabira ettooke ly'eggwanga balijjefe wasaze tetukuwa ekitiibwa buli omuntu waddembe under the doctrine of separation of powers era gye nalabye ne speaker quotinga nti kooti bw'eba esazeewo ekintu tulina ogiwa tujja kutya speaker so lwaki togamba mulamuzi ono honorable nti bye watugambye nti ffe twayisa service award eno bikyamu because yo mulamuzi yakibataddeko mulamuzi ndaba kusanyuka tv ensalawo y'omusango tejjaawo musango TN Media Beyond the News webalegera mansi nakubeera ng'otugoberera nze Deni agera mansi nakubeera nga nkutuusako ensonga era nkujjukiza nti Shekashlafudde musomi wa ddwa mukubireko ku simu esimbi y'okumiremu ku screen ajagera mansi nakubeera nga akukolako butereevu nnyo nnyini ddala akuume atakuumira mpeera mubeere bulungi banywanyi tusinkana ate nga Mungu asiimye Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu baffe wangala kale mubeere bulungi tusinkane ate nga Mungu asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.